kyebaleko mwena gimuwangalira kansubire muli bulungi mwenna bannayuganda mukama bampera omukisa abawakinga vidiyo yona ne mugimalayo n'abaze forwardinga bane n'abakomentinga okimanyi okomentinga oleetera vidiyo yange okubeera nga erina impression ennungi kati naziwakinga n'otakomentinga n'otalikinga kati kamasisi okimanyi okuva we twafunye 3000 followers natandise okufuna abantu abaani followings naye nasesenenga katonda watuyambe ne tubeera wano eno ne tutuuka ku eno level we are going higher okitegeera and I believe that so I'm here today okubalaga wosobola okubeera okufunamu caregiver nansi biki oyagala kukola mu bakadde baani ogenda kulaga wogenda obikolamu gwenga omuntu nga tetogenze ku agency obadde okimanyi kambagamba akama obadde okimanyi nti eno gundi gye nakoze gye ngenda okubalaga ba agent wobanga bagenda kukolera ebintu bino kawugo ogenda obiraba wengenda obikola bakujjako $12,000,000 kyokka nga no tekuli tiketi ya rabbi mungu tugende maaso ngenda kulaga watch with me until the end and share the video genda olaba wano kyenkugambye gundi eri mu link genda kubanga waneeno waliwo genda ku Google yo kati nga olaba wano wendi ku Google oteekemu caregiver outside of Canada oba oteekemu personal oba kitegedde oteekemu first personal services noba noteekamu caregiver outside Canada ogenda kujja wano bweti ku page efaanana bweti kati waliwo woba olumu bagamba caregivers inside Canada ekyo kirala kati kineeno kiri outside Canada naye page yonna yeemu okitegeera kyentegeeza naye kyawukana this word actually changes ngenda kubalagako wemba nkulazeeko inside actually it is the same but tetugenda nnyo wala kati mbadde njagala kulaga waneeno wano bakugamba first personnel put everything in place to make your move to Canada a pleasant experience okitegeera era ekyo kye bakugamba ekirala ne bakugamba bo kye bakola yo providing kyeki bakuteerawo enteekateeka n'otambula okugenda Canada mu bulungi oba mu butuufu bwamu ne bakugamba we provide you with the information that require and guide you through the process era bagenda kuyambako okukuguidinga ye guide kyeki mu Luganda guide kwe nga wonogamba okugamba nti munange oyita wano n'otuuka eri kyekyo kye bategeeza paka wonotuuka paka process weneggwako ne bakugamba our goal is to match your skills and ability with the requirement and you need of a family to ensure that a positive relationship develops between you and the employer ekyo sigenda kinnyonnyola bo bafuba okulaba nga bakugatta ne boss wo nga mugenda kubeera nga mukolagana bulungi oba okitegeera kati ne bakugamba waneeno when you choose to apply through face personnel as live in or live out care you are granted that we will be looking on your behalf woba osazeewo okozesa eno kangeze eno agency bweti n'ogikozesa no applyinga bo bagenda kubeera nga woba oyagala kusigala mu gundi eyo oba oyagala kusula awo kumpi awo mu gundi mu ddwaliro awo nga bakuwadde kumpi oba oyagala fuluma wabweru era nabo bennyini bajja kukuyambako ne bakugamba in accordance with Canadian law we do not charge recruitment fees to caregivers waneena abanayuganda waneeno wano webababbira nkugambye eno gundi omuntu yagikozesa $10,000 nga zigudde ku ttaka tekuli air ticket okukakana nga kweseza $2,000,000 ng'agenze Canada kyokka kino ekintu kyenkuwa kya bwereere lwaki tosiima lwaki onvuma lwaki toforwardinga video eno lwaki tolikinga lwaki togiteekako impression ennungi mukama akumpeera omukisa kati yiyo bakugambye teusasula wadde n'ekikumi naye ba agency bakusasuza okitegedde kubanga be batuula ku laptop ne bakugirira gwe byotayagala kwegirira kati oyinza okugamba how can I apply ekyo kibuuzo buli muntu kyonna kyayagala naye nga tetunagenda ku apply kankugamba ekintu kineeno wammanga bakugamba waneeno
nti being a caregiver can be very rewarded and satisfying career. Wobeera nga oli caregiver kirungi nnyo era mu mirimu gyo obeera nga oli mugumu oba mugumu oba like nga oli I think satisfying knowing that you are helping a family or elderly person performing daily function that they cannot do it alone. Kati nze kambagambe nze mbadde nkola nursing oba wenkola nursing mu malwaliro oyambako ku bakadde ogenda okweyamba owulira bulungi kati banene bwe bana abantu kye bagamba nti woba oyambye owulira bulungi nnyo yes gye bali abantu abawulira bo tebagala kuyamba but wobanga oyambye owulira bulungi kino kyenkola pulira bulungi nga munaye nkikoze okitegeera era tewali n'omwankase I do it willingly kati ne bano kye bakugamba ne bakugamba if you are applying from overseas kye bategeeza wonna woonooba oli ng'oli outside Canada kangeze overseas oli Uganda oli Dubai oli wa wonna you should know that Canada is one of the only countries in the world that permits you a temporary foreign work to complete your live-in care program. Bakugamba mu nsi yonna Canada yensi emu kuziga mu nsi yonna ezigaba temporary ezigaba emirimu egigabira abagwira emirimu oba okitegeera era webagambe nti Canada yensi emu mu nsi yonna Canada yegabira abantu temporary ekintu nga wonogamba mbu ogenda kikolako oba akaseera nga ate toli munnansi kyekyo kye bategeeza ne bagamba and then to allow to apply the elect Canadian permanent residence nti ate era yensi emu ekuyambako nti wobeera nga ozze ku temporary era ekukkiriza okubeera nga osobola okuapplyinga ku permanent residence okitegedde once your PR is obtained your family husband and dependent children may join you here in Canada. Bakugamba nti eno gundi nnungi nti woba nga ogikozesezza esobola okuyambako n'ofuna obutuuze oba okitegeera then abaana bo ne mukazi wo ne famire yo esobola okujoyininga oba okitegeera kansubire ekyo mukiwulidde bulungi buli munnayuganda yenna mpuliriza kati ne bakugamba stable career wobanga ogize binene ebintu ogenda kubeera n'omulimu nga weeguli togenda kubonaabona nti banange nze Canada sirina mulimu already omulimu genda kuba weeguli working safe environment ogenda kukolera mu environment ennungi nabadde nabagambe nze nakola mu bawarabu omwana w'omuwarabu kye yankwata n'ansiiga obubi kaka mu feesi okitegeera so kati mwe abantu mwenna bino ebintu si bwe bityo bano abaana baba traininga bulungi yes abaana bastraininga oba abantu abakulu naye njagala obeere nga olina patience mu ggwe ne bakugamba rewarding carer knowing you are helping others ne bagamba waneno being financially stable can help your family back home wobeera nga oli financially stable nga buli mwezi omanyi oyingiza ssente kiyambako abantu beewaka oba okitegeera ekyo kituzunza ne bagamba being a positive role model for children omanyi abaana bato bakulaba nga okola ebintu bino bagamba nange we naakula njagala kubeera nga Masha nange ndowooza ndabika na role model maybe I don't know create new friends buli we tutambula tufuna emikwano emipya ne tufuna emikwano emibi ejagala otuteeka wansi ne tufuna n'emikwano emirungi kitegeera anyway katugende to applying when you come here you say apply application form omukwano egenda kuba etunula bweti application form egenda kuba etunula bweti bakugamba wano teekamu amannya go agali mu passport katugeze ani Nabisubi birth name Nabi Kolo kati era nga we mulaba waneeno badde mbijuzaamu wano mangu such that saagala kati waneeno bakugambye waneeno the photo that you upload should be clear
on your face. Kati olaba bineno nga wendi enviri nzikutte bwenti mu background waliyo ebintu ntu oba kitegede walina okubeera nga tewaliwo kintu na kimu oba onooteekawo kateni oba onooteekawo ng'ekisenge ekyo bw'okiraba nga tewaliwo kintu na kimu muganda wona kkuba ekifaananyi tekikwetagisa gwe genda ku gundi mu studio nedda omuntu akuba ekifaananyi bulungi akikuropinge bulungi bannange tuyige okubeera nga akasente kaffe tukagira bakuba ekifaananyi kangeze ng'oli ku kisenge nga bwekiti osimayiringe toyina kuteeka nnyo manyo ku nguba toyinza okuteekako bene owekitegede bwe ntyo kubanga wano bakugamba we recommend that you upload one when you are smiling and make sure that the background is not too busy. What do they mean by too busy? Kati olaba ebintu byentadde waawo byolaba bino nti ebintu ebyo bireeta eyo yeri noise olina okubeera nga watono ate gwe okicroppinge bulungi bagamba please crop your photo to be square bwe bati kati gwe kakropping okutandikira wano then oba otandikira wano okakroppinge bulungi nga tewaliwo bintu biki oba waliwo ebikopokopo oba waliwo walina okubeerawo ng'ekisenge ekyo wookiraba kansubire ekyo nkimazi then omalire awo ng'okoze bulungi CV yo ojja kujja wano eno ogambe bw'oba olina abaana do you have children w'ogamba yes wano bagenda kugamba gender of your child oteekewo muwala bamulenzi bamuzaala ddi bw'oba olina abaana nga bameka baabo bateekeko oba olina bameka bateekeko bonna b'oyagala then ojja wano do you have a license bw'oba tolina license bagambe sirina bw'oba olina do you have any criminal record gamba sirina sisuubira oba olina oba watta omuntu naye sisuubira do you have you ever been arrested n'ogamba nedda then nyiga next kati nze wenyiga next bigenda kuŋŋamba nti ebintu saakoze si saabikoze that's why I cannot go next kati bwe genda next wejulizeemu ebintu byonna kati n'ekirala bannayuganda kyenjagala mumanye guno ndowooza bw'obanga osobola okubanga mugenda kuŋŋamba guno omulimu guli visa sponsored ate nga nkunyonyodde nekugamba bannange bino ebintu bagenda kuyambako kati ate wombuuza guli visa sponsored kati mba sikitegeera kikyotegeeza oba okitegeera mwesomere it is not necessarily nti byenkugamba bye bituufu ennyo genda weekolera research nga ggwe nyemanya eno gundi etuwambuza abaana ate ba agent be Uganda bagikozesa okuyambako bino ebintu gwe byosobola okwekolera bakujjako $10,000 12 ng'ate olina okuteekamu tiketi ate nga gwe kennyini olina n'okwesasulira visa eno oba kitegedde visa fee so mubeeremu bannayuganda muyige okubeera nga mwekolera ebintu byammwe muyige okubeera nga mwekolera ebintu byammwe such that ekintu mwekikuba mbaagala nnyo muforwarding emessage eno egenda awantu wonna mukama abampeera omukisa mwenna abalikinga video zange mpozi n'ekirala bw'oba oyagala kunsupporting osobola okuwakinga video zange n'oba waziwakinga dda I love you may God bless you